Mbaliriza kabalabe MRU TV mwebale kubeera nga mugiye kumiddeko erinnya nze Wasswa Patrick olunaku lwaliro ngenda balaga butya bwe tukolamu akamonde kaffe. Twale nti kati eno breakfast yaffe gye tugenda okubeera nga tuteekawo akamonde tugenda okuba nga tufumba fasta tukaliirewo. Ekisooka kyonna tutandise n'okuba nga tuwaata obummonde bwaffe, olumala okubuwaata tubussa ku plate, ffe obwaffe tubutadde ku plate. Ssaawa zino ne tumaze okubuwoza ne tubuteeka ku plate. Byonna nga tubimaze okubwoza tuteeka akatamu ku kyoto, olumala okukassaako ne tussaamu obutto bwaffe. Kasa kaba nga kamaze okukala bulungi, bwe kamala ne tukalekamu obutto n'amala najja okujja obulungi ne tussaamu ebirungo byaffe bino bye twakoze okuli obunzaali, okuli obutungulu, okuli karoti, okuli ka green pepper. Ne tusooka ne tuteekamu ne tusooka byo ne tubisiika ku lwabyo nga naye bw'okiraba. Tuteekamu wano akanzaali kaffe Royco ke tukozesezza mu kufumba akamonde kaffe olwaleero. Olumala okassaamu ne twongera ne tutabulamu ne tutabula nga nawe bw'okiraba. Akamonde kaffe kafulawo ku muzinzi tugenda okwongeramu ne ka curry powder. Kalaba tukafule ka muzinzi nnyo kabeere nga kavaayo ka breakfast kaffe kabeere nga kalungi ddala. Tugasseemu green pepper waffe na buli kirungo kyaffe nga bitwabisazeesaze. Green pepper tumutaddemu ne bugreens wona nabwo tubutaddemu. Olumala awo ne twongera ne tutabulatabulamu n'ebyo bibeere ng'ate bijjiira wamu n'ennyaanya nga kwotadde n'obunzaali n'obutungulu bibeere nga bijja wamu. N'amala ekyo ne tujja teekamu omunnyo mutonotono, tokisussa, teekamu ekitundu kya sipuuni oba ka sipuuni kamu obutakisussa ku munnyo kugukaaya. Oyinza okubinemesa abantu okukalyako, naye tuteekamu akannyo ka kigero nga naye bw'okiraba kati awo. Kati wano tuba tuteekamu amazzi gaffe, tuteekamu mangi, tuteekamu ga kigerogero okubeera ng'ate tetubikisussa kubeera nga birina ebizzi bingi kujaalula kasupu kaffe kazze kalina okubeera ate nga katonotono ka kigero. Ebyo byonna bwe biggwa tubikkako ne tukalinda ne tutwalawo ku kiseera ne tuddamu ne tubikkulako. Kati nga bw'okalaba kamaze okujja fiiti. Akamonde kaffe okalaba bwe kafaanana ku sowaani, kali ku muzuuli nnyo kafaanana bulungi. Okitegeera? Fumba nga nange wano ku MRU, nze Wasswa Patrick, mbaagala nnyo mubeere bulungi.